Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Emboozi ezimu teziseebengerera, zisigala zitambulira mu birowoozo byaffe ng'obwama. Olwaleero emboozi eno gy'onootera okuwulira si ya fiction, mu ngeri emu oba endala yabaawo era nga nannyini yazze atambula naye okumala ebbanga. Mbaaniriza mu whispers from time oba obwama bw'ebiseera ebyayita. Yatandikira okuyamba kisani gwe nagamba eddava wane wange enviiri ogendewo kyakola kiwano kyagala kyansindise ngudde eri bagenze kati ebiseera ebisinga twalinanga dining ewaka nga emmere ng'eyo tugijja mu kingu nereetebwa ku dining. Bwewabeera watanali bayagala okuliba waliwo omugenyi tugiseneba ku dining omuntu okugirya. Kati okwewala kale okubeera mu bantu bagendagenda mu kiyungu yabikwata n'abisika byonna n'abisuulasuka. Manyi bino eby'omu sinema bino abantu bakwata ezo engoye za dining ne bayiwa dining namba ey'emmere. Kye yakola nagenda okulaba nga omukazi agenda kuntuusaako obaolyawo obulaba obulala. Era bwe nafuluma nakwata bunigina bwange ne nziruka emisinde ne nzirayo mu lusozi gye nali nasiibye. Waliyo engeri y'akasomero, we ntuuka ku akasomero nga bametro nali mbamanyi kuba gye twanonanga ebimere by'embizzi. Ne bambuuza tegwe kiki ne bagamba ewaka waliyo olutalo lwatabuse bwe luti ne bwe luti naye mundeke mbeereko wano kubanga abaana baali banaatera n'okuwummula. Mbeereko wano nsulengako wano bwe naagira nga bwe ndaba kikyenzizaako. Ate nabo baliera tebasobola kunkuumira kabanga kawanvu. Nze golaba nagattagattanga busabbuuni obwo buba busigalidde nga bwe nkozesa ne naaba. Ate nga sisobola kubeera mu dda omwezi okumala bbanga nannyini essomero takimanyiiko nti ndi mwana wani era ndi waawa. Nina lwe nzijukira olunaku olumu yaŋŋamba ggwe nnyabo waliwo ebintu omwana omuwala byatalina kusaba kitaawe olwola simanyi oba atembisa baani. Paadi, akaleega, empale ez'omunda tolina bisaba kitaawo. Waliwo omukyalo omukulu kyava amugamba oba tomukaluubiriza alina bisaba kitaawo abisaba ani kubanga gwe ate yali byadde abikola gwe totutte buvunaanyizibwa. Kakati aba agenda kusaba ani mwana oba tomusindise kutandika kwegwaniza na kwagala abasajja. Nali njagala nnyo okusiba enviiri era nagenda okuva mu lusozi eyo waggulu nga enviiri zange nazisibamu obututtwa n'obutono we baŋŋamba nti nzireyo nga nvudde ku ssomero eyo nkomyewo ewaka nadda nina obututtwa. Omukyala n'alyoka aŋŋamba nze sigenda kufumba mu nju nga mulimu ne mukazi munnange tulimu abakazi babiri tugenda tandika kukola competition ya musajja omu gwe William. Nze sajja mu bufumbo bwa competition obufumbo bwange nina bubeera mu bwomu. Naŋŋamba nnyawe genda onoonye omulimu otandika okukola togenda kubeeranga wano ng'omusajja owange naawe gweyagala okufuula obwo nga bw'omusaba paadi. Ne bannange nze simanyi oba nze nali omukyamu simanyi oba ye muzadde gwe nali nina gwe nali nkuze naye kubanga ne bwe nabanga sisabye ng'oba olyawo azireese. Ekiseera kyatuuka butuusi nga takyabifaako ebyo ne mbeera nga nina okumujjukiza. Kati simanyi oba kyali kikyamu. Munnange Lady Maria sisobola na kujjukira oba yava ku ki kubanga naye bannange sijjukira ki kwe yava. Naye mba ndi awo ng'omukyala atabuse ng'agenda akwata makansi ng'akolokota obuviiri bwange bwonna ng'abusalako ng'ate nkeera ngamba nkeere ngende nnoonye omulimu. Nagamba kale kangende nnoonye omulimu kubanga nkoye nange okuyitanga obwereere oba oliawo bwe naagufuna naasobola okwegulyangayo akagatto ne neegulirayo akapale ak'omunda ne paadi nga munnaye bwe yali aŋŋaanyi ozisaba taata kubanga n'ekyokukozesa kyennyini nali sirina wadde nti nina akagoye ke nsobola okukozesa nti kaakano. Olw'ensonga bwe yagiranga ng'agira n'akujuliza n'abaana b'abanneiba kati tunuulira omwana wa gundi muyonjo olaba bw'ayambadde engoye ze zirabika bulungi naye gwe oli mukyafu ani agenda okuwa olugoye lwadde olw'olwenzi sisobola na kuteekamu wadde ekikumi gwe kisinanigwe mu nkugulira lugoye. Nagamba kale enviiri ezo nga olaba makansi bwe bayayise saali mubi nga nkwata kikolokomba kya ffene nga mpisaamu mu mutwe nga nsalira nviiri nga ngamba aya kale kangende nnoonye omulimu. Munnange mba nfuluma nga ngenda kyava mbuuza obwo obugatto bw'oyambadde ani yabukugulira. Ne mugamba taata yabungulira n'aŋŋamba buli kitabo kye yakuwa kirekewo wano ogenda otandika okunoonya obulamu obuwa. Ne mbujjamu ne mbuteeka wali wabbali nezzeeyo obugatto mukwano gwange yabumpa. Nambuuza ate obwani yabukuwa wabujja wa. Ne mugamba bugatto mukwano gwange yabumpa. Nambuuza owaawa ne mugamba asomera ku Stay Hill. Nambuuza ku Stay Hill wagendayo ta ne mugamba nagendayo ne taata. Nangamba ago gaali manyi ga taata wo bujjemu nabo obuteekaawo. Ye olwo olugoye lw'oyambadde ani yalukuwa si lwange. Namugamba nedda si gwe walumpa nze olugoye si lulwo olugoye taata wange yalumpa. Nangamba lujjemu nalwo luteeke wali eri. Ezo engoye zaali zange nga ndi lutalo lwa muganda wa Mono Divine naye olubuto bwe bwalekawo nga tebuntuuka ne mbwa taata wammwe abaleete kati gwe kyova olaba wagamba muno taata we yalukuwa lujjemu nalwo luteeke wali.
Najjayo akateteeyi kange akalala ssenga wange ke yampa. N'ambuuza ate olwani yalukwa ne mugamba ssenga wange. N'aŋŋamba era ago maanyi gaali ga kitaawo. Luggyeemu nalwo luteeke wali eri wansi. Nalwo ne ndweyambula ne nduggyamu ne nduteeka wansi. Ne mbeera ng'olugoye lwe nsigaza okwambala lwe lugoye lwe nagenderangamu okulongoosa ebimba by'embizzi lwe mbadde nkoleramu emirimu ewaka lwe bankubiramu ne bayiza buli lunaku lwelwo. Nina etunuulira nga ne bwe naagenda okunoonyeza omulimu gw'omuntu nti ngenda kusomberako kasasiro. Tewali yali asobola kumpa mulimu. Sinakindi n'okuŋŋanya okukyama ewaabwe. Wamala n'aŋŋamba genda onoonye omulimu ate todda wano ng'omulimu togufunye. Nafuluma. Ne neetunuulira nga sina gye ngenda kunoonya omulimu. Mu kifo ky'okukkirira wansi waliyo ndaba nayo kala ate oba kambabulire. Waliyo factory ezikuba kasooli, waliyo machines nnyingi abantu abakasooli, emirimu mingi. Waliyo ebyuma bingi. Nali mbaze nti kanzikirire eyo sijja kubulwa mulimu. Naye ku nfaanana gye nali nfaanana saatawaana kukkirira nasigala nnyambuka. Nayambuka ne ntuuka waggulu ne ntuba mu nnimiro y'omuntu. Yalina yalinyeewa ne ntuula ne nkaaba. Enjala bwe yannuma ne nsimaasima ku lumonde ne nfutako ku lumonde awo ne mmeketameketa. Mba ndi awo nga nnyininnimira ate tansanze n'ambuuza ate ggwe. Ne mugamba munnange ennimiro eno gy'olaba ndi eno bantumye kunoonya mulimu. Nange kati omulimu ogenda gufuna ng'ofaanana bw'otyo. Bw'otyo bw'obeera nze mbadde manyi olina mulalu. Ne mugamba nedda siri mulalu naye sirina wadde olugoye. Zino engoye ze nsobola okwambala. N'aŋŋamba nti n'antunuulira nbuuza naye ne plan n'emugwako. Munnange omukyala nga mbuuza omanyi okulima nga mugamba manyi okulima nga akwata nkumbi nga ngamba tandika. Ng'ampa olubimbi nga nnima bwe namala nga nnyinnyuka n'olukumi lwange mu 5. Nagenda ndi musanyufu ennyo nno ennyo ddala. Musanyu eringi nga ntuuka nasanga taata yakomyewo nga ngamba ava okunoonya omulimu kulikayo. Naye in a mocking way manyi omuntu nga kwegamba bayagambiddwa ebintu nti ebigambo nti oba omwana yeewagudde navaano nti agenda kunoonya mulimu biki bwe bityo. Kubanga omukyala oyo yalaganga taata wange oluusi feesi ndala ng'ate nange andaga feesi ndala. Abagenyi bwe bajja balaga feesi ndala nange kennyini kati ffenna buli omu yali amumanyi mu ngeri ye. Ne mugamba yennoonyeza omulimu nagufunye. N'ambuuza mulimu ki? Mu kutyo mugamba nti nafunye omulimu wali waggulu ennimiro w'ennima. Namugamba nti gwa kuyola kasasiro. N'ambuuza kuyola kasasiro ddala. Ne mugamba nalukolongo mu katale. N'ambuuza bakusasula ssente mmeka? Ne mugamba muyola ddi naddi. Ne mugamba tumuyola ku makya n'olweggulo. N'ambuuza ne bakusasula ssente mmeka? Ne mugamba emisana 12 ku makya 2 n'olweggulo 2. Naye nze olw'okuba ngenze leeti nsanze baakoze edda. Kwati we ntuukidde nkozeko kitundu kwe kumpa luno 1500. Bankuba. Yangalamiza n'ankuba. N'agamba tolina magezi. Ku bitabo byonna by'olina bikufudde busa. Tolinaako ky'ogenda kuzza. Tolina mulamwa gwonna mu nsi. Ggwe tolina magezi. Omukazi we yakuba akakule muka taata n'agamba nze nabagamba ebyo byana tebiribeeramu magezi ebikye bibisobola okukola kyekyo. Kola ogwo ng'ogwo mulimu gwa kuyola kasasiro naye tolina magezi. Tolina mulimu gwonna mulala gw'olisobola kukola mu nsi muno. Bankuba emiggo bwe nnina ebitabo ebingi bye simanyi oba bitabo bye biririddawa bye sisobola kugenda mirimu gyonna egiri ku nsi ne ŋŋenda ne ndyoka nfuna ogwa kasasiro. Taata n'aŋŋamba kati nga naawe omuntu akuyimiriza akubuuza okola mulimu ki ng'olyoka oddamu nga tolinamu yadde n'okwesika mbu njola kasasiro n'okyabo kyonna we kiŋaaŋaala. Munnange bwe byaddamu ne bitabanguka era bwe ntyo nadduka nzirawa ku kasomero. Naye ku abaana baali bawummudde nga sina na bwe nsobola kubeera. Kati mba ndi awo nga nkyenoonya kyenzizaako ngenda okulaba. Nga ndaba omukyala oli gwe nalimirako. Bwe mulaba ne mugamba n'ambuuza ate ggwe kiki ne mugamba munnange ndabika bangobedde ddala ewaka naye omulimu gwo ngwetaaga. So akutwala wange naali kututteyo naye jangu kutwale wa mukwano gwange ayinza okufunira ekyokukola. Naali kututte wange naye nze munaye musajja wange wuyo oli mwana w'abandi okyali muto mumanyi emize gye si ye muntu gw'osobola okwesembereza omwana oyinza ofuna ebizibu bya bwereere guma ojja bbeera n'oli omukadde mubeerewo. Ne ŋŋamba kale nja gguma ne nsiba omutima ne ŋŋamba kantandika obulamu tandika okubeera n'oyo omukadde. Nabeerawo akabanga kaali katono ne wajjamu omukyala nga yali anoonya omukozi ow'awaka nze munnange nze emirimu ngikwa kwegamba okufaako obufi nga nsituka nga ntwala ntandika okukola house girl. Munnange omukyala yambuuza oyagala nkuwe ssente mmeka? Ne mugamba nedda gw'ojja kulaba nze saakusalira ssente ojja kulaba enkola yange ey'emirimu bwe naaba ekusanyusizza onoonsasula nga gwe bw'onoolaba
nga nkwata ntwala waka omukyala yampisa bulungi. Munnange nze gwolaba sinza akola emirimu ne gye bantumye ne gye batantumye, nze ate ndi muntu eyeetoma. Era simanyi lwaki maama wange oyo mukazi wa taata yakaluubirizibwa. Naye nze muntu eyeetomanga, nakola emirimu gyange, natandika emirimu bannange. Nga nkera ne nkola emirimu gyange, omukyala yanjagala, abaana be ne banjagala, nfumba ekyenkya kyayo mu budde. Lunch nayo ne ngitegeka nebeera mu budde ng'eri ready. Buli kimu emirimu gyange nnina okukola, kulongoosa waka kukola ki nga ntwala ebbanga nga nvuga omwezi gwange. Bannange oba ate ki ekyaleeta olumbe, natuuka ekiseera ne nfuna omusujja nga nsesema okufa obufi nalwala. Bannange simanyi ngeri gye bamanyamu wa wendi, sisobola nakubuulira ngeri gye yategeeramu wa wendi, naye mandi awo ng'omukazi atuuse. Nali nnyingidde na mu nnyumba nga mukama wange ali wabweru kabalaza, aŋŋambye genda mu nnyumba ompereko omwana obutunda. Nali nkutte egiraasi y'obutunda bwe nti ngenda okuwulira omuntu abuuza, agamba nti wano twagala kulaba ku Maria, tuzze kulaba Maria. Nasirika ne nnyonnyogoga, ne mpulira nga n'egiraasi mu ngalo sikyagiina, ne mpulira nga nzizeemu mpunze buto. Omukyala n'agamba munnange tewaŋŋambe nti olina abagenyi, vaayo jangu. Bannange bino ebigambo bye ngenda okukwesa olwaleero siriisanko mu kamwa, naye munzikirize olw'ensonga ngenda byogera nga bwe yabyogera, kuba naye yasooka kunneetondera, nange nsaba munsonyiwe. Naye omukyala omwana mu kufuluma yamugamba ebigambo bino yammanga, nnyammwe yagenda kukomba matako g'Abawarabu, nammwe muli eno mukomba g'Abannayuganda, nze nabagamba temulina kye mugenda kwekolera mu bulamu. N'ate ng'ebyo byonna bikyali awo, omukyala mukazi munnange omwana akuviiridde agenza anoonyeza omulimu atandika okukola, ate era omulundi omunoonyeza era gy'omunoonyeza era omutandise. Kizibu ki ky'olina ku mutwe gwe? Gw'olowooza oli invincible? Wabula part 1 kansooke ngiwummulize wano wetujja okutandikira part 2 kubanga mpulira obusungu bunnuma, simanyi nawe nsobola kigannyonnyola. Munkonsolingeyo nno mu subscribing, comment, like, share, kuba mpulira mazima abazadde abamu mu kisussa ate abakazi abamu mu kisussa. Part 2 egenda kutandikira wana. Lady Maria yali ali okufuluma ebweru, omukazi n'asigala ng'akuba obukule. N'aŋŋamba mmwe nabagamba mbalina wano mu ttaano zange. Mbalina mu ttaano bwet ne bwe munaakola mutya. Temulina gye mugenda kulaga. Tolina kye mugenda kwongera ku bulamu. Mugenda kubeera mu mbeera ng'efaanana bweti. Mugenda sobola kukola nga bwakadaama. Kyava agamba omukyala, omwana ono baali baamubba. Tubadde tunoonya omwana waffe yabula waka. Nze gwe baatuma okugenda okunoonya omulimu. Kaakati saawa eno nabula waka. Omukyala n'aŋŋamba lwaki tewaŋŋamba? Maria lwaki tewaŋŋamba nti munnange ebintu byali bwe bityo? Ne mugamba natya, nali sijja genda ng'ate na wano wenfunye akalimu, wenfunye akalembereza, ntandika okunnyonnyola ennaku yonna gye nnina. Nalina kukola bukozi. Kyava amugamba bw'aba tasobola kufulumayo eyo okuvaayo, ngenda kuleeta wano poliisi nti mwawamba omwana. Muno omukyala olwawulira poliisi n'agamba Maria olaba ndi mukyala mufumbo. Sigolaba nina abaana, nina famire, nina omusajja wange alina famire. Saagala kera ku makya bankube mawulire nti nina kye nakola. Bw'atyo omukyala ankwata nga mpaaye. Naye simunenya. Olwali okutuuka bwenti ewaka, nasanga muto wange yakomyewo ng'alyoka amugamba mpozi omuyita big sister yali atera okuwummulira ewa jjajja wange. Big sister wo wuuno tumusanzeeyo ng'akola bwakadaama, ebyantu bye mujja osobola okukola famire yonna. Naye bannange n'alyoka agamba yono gwe twateekamu ssente zaffe mpitirivu mbutuweerera asome, yono gwe mbadde nnyonoonerako essaala zange. Wabula nze Lady Maria nakyawa omulokole. Bannaye era nze siraba mu comment section wano omuntu eyeesiruwaza alokokeramu. Mu mazima ddala tewaba alokokera mu comment section. Nsaba obusirusiru bw'abantu mmwe n'obugwagwa mu butwale. Sigamba nti Katonda simwagala, Katonda mwagala. Naye ku ddiini eyo alina n'oyo yatuukirizisa n'agamba bw'abadde ng'asaba Mwoyo Omutuukirivu atuwe ebifo eby'amaanyi, essaala zonna z'asabye zigudde bukusa. Simanya nga tubeere ba CEO tusome tufune, naye nga n'okusoma oyo omukazi ndowooza yafuba okulaba nti n'okusoma kugenda okuggwa, covid yenna agenda okuggwa nga sikyasobola kuddayo kusomera, era yalwana n'akituukiriza. Kati kusoma kikwe baali bagamba okwali awo ebifo eby'amaanyi nnyo ebyo bye nafuna okwali kutansobozesa kukola mulimu gwa house girl bwe mba gwe nali nsobodde okufuna sobole okubeera n'emirembe. Mbw'asabidde Mwoyo Omutuukirivu. Kale Mwoyo Omutuukirivu bwe singa wamwesabira nga muyongere omwesabire mu ggwe n'abaana bo.
Naye nasirika nga mugamba toddamu kutubuuza, agamba muto wange toddamu kutubuuza big sister wuuyo. Saali mubi nga ntunuulira embeera ewaka. Kati ebiseera bye baali baleeta oli omukyala yalinga atuyambako ku mirimu naye ng'abeerera ddala awo alinawo n'obwana nga buto. Bwe banvumanga buli kyonna kye baakolanga na byonna ebyayogerwanga babyogeranga mu maaso g'abo abaana. Ku extent nti olunaku lumu akamu kajja ne kagamba gwe lwaki olese ekiyumba ky'embizi nga kiggule. Kati akabizi we kafuluma ne kadduka ne kagenda. Akalala ne kaddamu ne waka ate akabizi sike kazibu okugoba. Nga nsirise mbatunuulidde kubanga omanyi abaana abato ebiseera ebisinga bo baprojectinga ki kye bafuna awaka. Era nze naye kennyini nina engombo nti bw'ogenda ewaka n'otuukawo abaana baabo ne bakuyisaamu amaaso omanya nti ab'ewaka bageya w'otabeera teweetaaga kwebuuza bingi. Tunuulira abaana abato empisa gye bakuyisaamu ejja kukuleetera okumanya abantu baawo bw'oba toliiwo biki bye boogera. Omulala n'agamba munne nti si embizi enzibu okugoba. N'agamba munne akakuluko ne kamugamba bwe naaba ebuze ng'egenze nga tumukwata nga tumutwalako eri ensajja eri mu kiyumba ekisembayo ng'emulinnyira ng'azaala obulala. Bannange nze namanyirwa ku nsi ya Katonda kuno. Bannange natuuka ekiseera nze nga ndyekiyisibwamu amaaso kankunyumizeeyo n'eno scenario. Olunaku lumu yangamba sala obutungulu bwa piraawo. Ne nkwata obutungulu ne nsala zino slice ng'ova waggulu okkirira wansi ng'era obwa bulijjo. Kyafa ngamba naye gwe totegeera n'obutungulu bwa piraawo bukulemye okusala ne ngamba oba nsaze butono ne nnyongerako. Bw'ate bwagenda okudda nga nnyongeddeko akasowaani kaweze kajjudde. N'agamba totegeera tisiraani gwe nze n'agamba tolina mu magezi gategeera. Kati raba obutungulu bw'oyongeddeko kwegamba nga tambulira kiki nnina kukola naye ng'ate aliwo kunzivoola. Kyafa agamba kyana gwe tolina magezi oba baakunyabunyi oba nnyoko yakuyisa mu mano oba yakuyisa mu kabina. Nze ndowooza ntegeerayo yeeyo alabika nnyoko yakuyisa mu kabina. Bw'avaawo ne nzija ne ngamba muto wange ne mugamba sooka ombuulireko siisi munnanga nti ye yali perfect. Kaakati nkole ntya? Obutungulu bo babusala batya? N'angamba naawe olabika. Muto wange yanziramu n'angamba naye ggwe amagezi agago gakuli mu kabina oba just naturally totegeera tolina bugezi tolina bugezi magezi. Omukazi kyava kumona bw'oluyima tu n'empulira nga mpunze n'okuwunga. N'angamba kati butuuleko obukwata obulye nga bwankuba empi bwe ndya obutungulu tebuliko wadde amazzi n'engaayo obutungulu paka bwe nali akasowaani k'obutungulu ne kaggwawo. Omukazi yanvumanga bannange naye nagenda okulaba nga ne muganda wange gwagambye asala obutungulu munnaye n'asala obuli perfect ng'asaze bwe bumu nga nange bwe nali nsaze era obwo munnaye bwe yasala bwe bwafumba. Nze natuuka ng'ekiseera omukazi oyo n'angamba bannaye tisiraani ggwe totegeera te tolitegereramu ddala. Wenna olina amaaso amakaba wenna olina amaaso amenzi era ggwe abakazi bagenda kukuba emiggo babuliko katono kuziika. Buli omu buli musajja wa muntu omutunuulira ne bba wange omutunuulira kyokka oyo taata wange wenna omutunuulira ng'otunuza obwenzi obuyitirivu kiyana gwe ogenda kubeera kikaba nnyo nnyo era oli kikyafu. Bannange nze buli kivumo bakinvuma ekivumibwa ku nsi. Omukazi oyo alina ne we yaŋŋambira yo oli mukyafu nnyo mwana gwe obukyafu yo ogenda buzzawa naye nga mazima sina na kyendaba kyenkozi sina na musango gwenkozi sina naye yavanga mu bbanga. Obukyafu ogenda buzzawa bugenda kuddawa ggwe simu ebikazi bye bagenda okwebakangako bamale bisituke n'amazzi naye nga n'ebigambo byaŋŋamba sibimanyiimu makulu. Nannangira obwamalaya bwa mmange nnyoko obwamalaya bumuli bamwe basana buli muntu ku kyalo kuno. Bannange nze simanyi oba naye yalimu mu mmange beyeebaka nabo yakira nga nannangira amabeere sige manene agankoba eno mu kiwatu n'akira n'aŋŋamba ebyo ebibeere olabika abasajja bagenda mmala bennonanuno olyokoddemu amagezi agategeera ggwe ate olabika ebimu binnema n'okuyisa mu kamwa nze kababuulira ngezezzaako naye nina ebinsuseeko mukazi ggwe oli mukyala. Alina we yatuuka ekiseera n'aŋŋamba mwenyammwe gye yagenda okukomba amatako g'Abarabu agenda kudda wano nga talina kyalina ajja kudda wano bajja kuzza mulambo ajja kudda nga talina yadde ekintu kyonna. Naye nze oyo omukyala teyafumbako ne maama wange simanyi kizibu ki kyalina ku maama wange kubanga maama wange ayinza n'okuba tamulabangako naye omukyala alina obuzibu ku maama wange agenda kudda nga talina kaalina mpozi nga sinze muganya okola njagala mugenda kuzunga n'ensi bwe mutyo kimu ekyammwe kigenda kubeera mu kigwezinga temulina kintu kyonna mu nsi muno kye mulikola ne kibatambulira mu mirembe. Nze mbabuulira ebyo ebyalinga ebigambo by'omukyalo oyo. Nze n'abandi bano bonna ku ntula ne ngamba maama wange n'abandi awo nga bankubidde nga bagamba wuno bamuzizza ng'ali mu mbeera mbi oba wuno bamuzizza ng'afudde oba kubanga omukyalo oyo buli kaseera yalayiranga ekyo ekigambo maama wange bwagenda okuddira mu kofini. Bannange natuuka ekiseera wali we nakunyumiriza ebanzitira okukola mu Morals Girl ne ntandika okubanga
bangambe kati kanoonye omulimu ankolinga ngamba waka nafuna omulimu eyo mubima bya kasooli byenagamba ebiri wansi mba nakakolayo ko katono we kati ne bangamba bwe nabbye essimu simanyi nabyawa simanyi na ssimu simanyi na ssimu bwe yali efaanana kwakana bankosiza wakakalu ntaddeko enamba ya taata y'essimu taata bamunoonyeza bamuguddeko bamukutte bamusibye nkomewo waka omukazi anvumye anangidde bwe nasibisa taata wange mamange bwe yasibisa taata wange nange nsibisiza taata wange agenda kubeera n'ekyo ekikuligo kandi tugenda kubeera n'ekyo ekisira nti genda tutambulirako paka bwe tulifa bannange buli kimu ekyaffe bwe kitaliteriera nawe tulikola tutya taata bwe yakomawo naye yatandikira abo n'agamba ye talabanga ku mwana kisiraani kikuwa buli ky'omanyi kiteega kwegamba buli ky'omanyi ekibi yakimpita byonna n'agamba biri munze musibisiza nze naye nga bannaye nze n'essimu gye bangamba gye nabbanga nze essimu sigimanyi okukakana ng'omulimu munnange guweddewo kugamba natuuka ekiseera omukyalo oyo n'anteekako ekintu nga bw'onoogamba nti nina ekikoligo ekintambulirako ng'atuuka ekiseera n'akiŋŋamba nti ggwe nze toyingira mu kiyumba kyange eky'embizi oli wayingiramu embizi zange ne zirwala tosemberera n'okwata ku bukoko bwange bw'oyingirira obukoko tebukula obukoko bululi wasembera ekimba obukoko ne bufa bannange nga andaga nti buli kintu kyenkwatako nze kyange kiggwawo buggwe kyokka nga si bwe nnali naye nange natandika okukiwulira muli munda mu nze nti ddala ebintu ebyo nga bwabyogera bituufu natuuka ekiseera nga bansibira mu nnyumba ne bansiibya enjala ne baŋŋamba neesabire nkutule emizimu nkutule enjegere nkutule ejaawa nkutule ej'Abaganda nkutule emizimu gy'Abanyarwanda simanya nkutule egy'ebikojja simanyanga ebikojja balogo simanyanga omukazi natuuka ekiseera n'atuuka okumpaayiriza muze nakwatanga engoye ze empale ze z'omunda n'enzitwalira mamange kyeyavanga avaamu embuto naye nga n'omukazi kwaŋŋamba mange nali maze ebbanga nga simuwuliza nga n'okumulaba simulaba nga twamwesonyiwa kuba baatuuka ekiseera ne batugamba nti maama wange yali mulogo bino byonna maze kkula nenziramu ate eno mu bulamu obulala ne ndyoka ndaba ensi nga ngiraba bulala natuuka ekiseera ne ŋŋamba bannange nze gwolaba nakutula enjegere ze mmanyi ne ze simanyi ze nasaba nze neesabira nze nasiiba kubanga nalinanga okusiiba lwa mpaka bansibidde mu kisenge nsiibe ddulwayi neesabire sobole okutula buli muzimu ogundiko gwonna gye mmanyi ne gye simanyi ne gisiwulirangako nze gwolaba nagikutula Ledimery yasuubira nti nsobola okumalirayo ebintu omukyalo oyo bye yakola naye nga byali bingi nze gwolaba nasiibanga ku zi radio nga neesabira kuba natuuka ekiseera nange nenzikiriza nti bwe kiba kisiraani nina ekisiraani bwe kiba kikwa nina ekikwa bwe kiba kizibu nina ekizibu nga ate kinene nnyo nnyo ate kyankwata ate nekintuula nange ntandika okibiriringiramu ne ntandika okwesabiranga kyonna kinveeko ne ntandika okutulanga enjegere ku radio ku buli kyempulira kyonna kyonna nasozi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula mbaga graduations corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera tusangibwa ku Freedom House Nkuruma Road Suite M663 saba nga nwana mbeereko bulungi embeera ekyuke nze gwolaba Ledimery wano wentuuse ebintu ebyaffe biri mu kigoye weezinge nze ne baganda bange obulamu bwaffe tebuddangakawo ne butereera tetubangako na mirembe oluganda olutuufu lwe nkugamba era nga bwe yakyogera nze maama wange n'essaawa eno akyali musiza wa rabbo takomangawo naye nga tetalina yadde n'akapoloti wano e Kampala ke yali ataddewo talina kintu kyonna kye yali yeekoledde kabeere nze kambeere mwannyinaze ffenna tuli mu mbeera bweti natuuka ekiseera nze gwolaba ne batunda ewaka awo ne bandekawo nga sina kyakukola nina okunoonya obulamu ne ntandika okunoonyereza ebikujja wabamaama nenfunayo nengenda ne ntandika obulamu ne ntandika fresh ne Ledimery buli kimu ndaba nga kiganye buli kimu ndaba nga kiganye simanyi oba nina ekibi kye nakola oba nina ensobi gye nakola naye buli kimu kiganye bannange Ledimery nze ebintu byo omukyala tebisobola nakuggwayo kankubuulira tebisobola kuggwayo simanyi balina kye yakola simanyi kubanga olunaku lumu nzijukira waliwo omugenyi yali akyadde ewaka namugamba bannange muwalawo ng'alina ebisa ebirungi kyava muganze tombulira nakumbuulira kuba nina amaaso amalungi go kokuba tombulira nakumbuulira amaaso ago naye nina nekyenjagala okugakola naye nasituka ne ngenda ewa maama wange mba nkyayogera naye omutima ne gujja ne nga mwana w'omusajja kamale kamwesonyiwa mumuleke naye nali njagala mbeko kyenkola ag'amaaso naye nga namukola ki ate ng'oyo si yekka gwasoose okwogera naye yayogeranga n'abantu bangi nga yeewera ye bw'alina maama we era nti ye yajja kufumba era bwe tuli mwesimba mu ago amaka tujja kukiwulira kubanga ye alina maama we omukyalo omuzibu ennyo kati simanyi munnange ndaba gye nalabamu ebikujja bwange olwojjukira mmaze ebbanga olwo ne maama simuwuliza waliwo omuvubuka olwo nga bandeese mu nnyumba bansuddemu
gwe nagamba njazikaka kasito wansule nsobole okusigala wano bwe balijja nga bannoonya balinsanga wano bamama walijja nga nnoonya alinsanga wano nagamba nedda tofaayo nvuuka kyava mpeewo okusula nambudamya nadabirira bulungi enkeera ekiro nayogera ne maama bwe mala okwogera ne maama oba n'ennamba yagijja wanze saamanya naye yakommunicatinga naye bwamala omufuna n'aŋŋamba nti enkya weetegeke keera weetegeke era nakeera nendya breakfast nemala okulya nenaaba nenyambala n'aŋŋamba kojja wagenda kunona naye nga ne kojja kwaŋŋamba okunona nakomumulaba ddo nga ndi muto ddala kojja bw'atyo yajja nannona banange tebagamba mu black is beautiful ndi mukyala mudduka bw'ontunuulira luli ne bwe nnalya essaawa eno ne bwe ndya essaawa eno oyinza okwewuunya oba kyekyala omanyi omuntu wa black nga yaguba bwentyo bwe nnali nfaanana nagamba nze gwolaba ffe buli kimu tubakikolera nkubudde ng'obudde buba bukutte nga tonnaba kunaaba tonaaba ninako lero namala ennaku 3 mponya omukka gw'ebyokulya mponya ebiyumba by'embizzi emmere y'embizzi emmere y'enkoko naye ng'ate n'okunaaba tebaŋŋanyiza wadde okunaaba obudde tebuŋŋanya naye yampitanga n'abakyafu oyo omukyala annange waliwo ebikusobera bwentyo bankonectinga ku bukojja bwange anko we yajja ne bakubira mami vidiyo olwasooka okundaba mama yakuba omulanga n'agamba mama omwana wange ebbanga limaze nga sikuulizi olaba ofaanana bw'otyo kati ate oli omulala gwe batutteeyo ataali baafaanana atya nemugamba naye byonna mukama yamanyi oba oli awo engeri gy'ali omuganzi ayinza okuba obulungi naye ng'ate bino byonna nga bikyali awo mulina ekintu kye mweyabira mu mwenna bw'ototunuuliranga muntu ng'ayisa bubi nnyo kuba muzadde oba omwana wo gwe n'ogamba nti alina engeri ey'enjawulo gy'ajja okuyisaamu singa omuntu ono aba avuddewo ono abeera bubezi target number 1 target number 1 bw'evaawo gw'ogenda kufuuka target number 2 simanyi story eno gy'egenda kukoma naye I don't know why gobeera muganda w'omuntu oli muganda we baguzaala mu nnyina ne kitaawe nobeera gwe neyo confidence nti gwajja kwagala nnyo nga nawe takuzaala pozi nakyo sikunyumiriza nti tata ne mama mukujja mwene ennyumba teyali yaabwe baali babeeramu bubeezi nga bagiba wagikuuma era mama yamuyeeyanga nnyo n'amugamba naye kwata ssente ozongere kwene ennyumba tugeze nga alina oba tayagala okwongerako bakugaziyo bakola ki lwaki okola ekintu bwekityo lwaki ssente ezo tozikutte n'oziteeka ku bwoti n'oziteeka wabbali ne tugulayo kapuloti akaffe nga tata anyiga bunizi n'ayomba paka baatuuka ekiseera ne baawukana ate munaye ekiseera tekyatuuka nga nannyini nnyumba ajaagala nze omukyalo oyo buli kaseera yanjogereranga bannange ovanga ku muntu gw'omugenda naye mutuule n'agamba muyiteewo tuulye ekigambo kya Mukama n'ajjayo bayibuli n'agikwata n'agiteekawo makate n'alyoka asaba mu bayibuli nga bw'agamba Mukama nze abaana bange njagala obaawule kuba n'abaana boona omukazi bino ebyana byona omukazi nze binnemeredde era byo birina ebikoligo bino ebyana baabinaaza mu byogero ebyo ebyogero byakola endagaano ne Setaani bino ebyana baabibbulamu amannya abantu bonna baabibbulamu nze abaana bange si baawule bannange omukazi oyo ng'asobola okuvuma n'otuuka ekiseera n'ofiiringa small bwe nodde waka waliwo we baŋŋambirako nti banzeeyo okuva ku ssomero nsome naye ng'olwo ebbanga lyetoolodde nga ndaba ebbanga lyetoolodde n'abannange abasinga baasoma dda n'okumala ne bamala senior 6 bwe nagamba omukyala ne mugana nedda sigenda kuddayo mu S5 mu ntwale nkole vocational omukazi yatandikiraawo era obusiru bwe wammwe era ebikoligo ebirondoola ekika era bannange kati gwe nnyoko teyasoma kitaawe yali yasoma nnyoko nakwata ebiwandiiko bye n'abitwala ku nnasa simanyi nakumanya n'abifuula n'abijjamu simanyanga n'abikyusa n'abyewandiikamu kati essaawa eno simanyi oba taata yamulimba ebyo ebintu oba si yamulimba kati gwe yali badde akutula enjegere n'obutasoma bwawaka kati simanyi oba essaawa eyo lwe yali abulaba kwegamba lwe yali alaba enjegere zo nti zaali zeetaaga okutula naye nga luli bwe yali anemesa okuddayo okusoma yali tabiraba ne mugamba sigenda kuddayo omukazi n'anvuma ntuka ekiseera nga sibwera nga n'okugyawo ewaka sijaawo awo ebyo ebiseera we wali we nali nga naakadda mu biseera ebyo biseera we banzijira eri gye nali ndi mu house gaalo n'agamba ate byonna byokola oze we ndibasinza baakuweeredde nnyoko teetantalanga mbu nagenda kukuzaayo osome bwaligezangako okukuzaayo osome buli 10 kyalikola kijja kuyiikanga buyisi ajja kuddanga mabega buli kibiina kyali kusindikamu ngadde mabega ebigere nga 1000 bannange nze simanyi mukazi oli mama wange kyeyamukola sikimanyi kuba mama wange teyafumbako na mukazi oyo nze muntegeere yange gyentegeera omukazi wagenda omuleetanga mama yagenda munnange ku saidi ya muto wange nga bwegambye nti ebiseera ebisinga yalinga nga awummulira wa jjajja taata waffe bwe mba ntikunnyonnyola obulungi bazadde be baafa mwana muto yakuzibwa baganda ba taata we jjajja waffe omukyala kitwale nti taata gw'ayita ssenga ye yakuza abaana abo ye yakuza taata waffe era naffe bwe twakula twagendangayo ne tuwummulirayo yabeeranga ne muto waffe oyo yatuuka ekiseera nga yasobola
kuliza ku maama era n'essomero lye baali bamutaddemu mutono wange teryali bbi kuba maama yaweerezangayoko ku ssente omwana ne bamuteeka mu kisulo. Omukyala ono olwawulira nti omwana ali mu kisulo yasituka n'esitula n'ava mu maka agenda paka ku ssomero ly'oyo omukyala. Essomero lya buvunaanyizibwa, ssomero ly'amaanyi, muntu wa buvunaanyizibwa, muntu aweebwa respect ku ssomero eryo. Omukazi yavuma omukyala, oyo omukyala eyakuza taata. Kubanga taata bazadde be bombi tebaaliwo. Yamuvuma n'amuvuma obusirusiru n'obugwagwa n'obutumbaavu n'obwamalaya obumuli era nga bwe tweddira omuziro gwaffe bwe tweddira abantu bwe batyo babakuusa baba babbi baba malaya n'alyoka amugamba mbu nno malaya oyo omukyala omuntu obuvunaanyizibwa jjajjaffe n'amugamba bwali malaya bwali omukuusa n'amugamba wano kitaffe yali alina ssente mbu omwami we yali alina ssente zaggwawo naye ng'ate ekituufu kyo taata yalinako ku ssente naye ssente ezo oba mama yagenda n'omukisa nga wogamba nti omusajja akeera ku makya n'asanga omukyala ne bakola ebakoze ate omukyala wagenda embeera n'etawuka ate nno omukyala naye yagenda okujja ng'embeera era si eri awo ennungi ate embeera n'efuukira ddala embi. Bannange nze embiro ojja mbinyumya nga sirimala sinayina bwe nsobola bbi kunnyonnyola. Yavuma omukyala n'avuma omukyala abantu ne bakuŋŋaana bana ne bakuŋŋaana n'aswala nange n'ebimusaana biisa mu mukama ebigambo byonna n'atuuka n'okumulangira nga bwali omusiru nnyo nti yalabirira n'ewaka we kubanga omusajja gwalina ebiseera bye yali talina bulungi mulimu n'alyoka abagamba ye omusajja we yagenda gaggawala era omusajja we yagenda kubeera ne ssente era yagenda muggyamu omusajja obuvunaanyizibwa. Munnaye omukyala ng'atabuka ng'agamba omukyala nti akwate omwana amugye mu ssomero lye baali bamukutte nga bamutute baali bamututte mu ssomero nga ddungi bambiira ekisulo. Oyo omwana yasomayo mu P7 taamu emu eyo ne wiiki ndowooza teyawera ne bamugye mu ssomero ne bamukota ne bamutwala mu kasomero kali eyo waggulu eyo tekalina na ssenta nnamba gye baamuteeka. Bba wa ssenga wa taata yakubira taata n'amugamba munnange ebintu bino twali bikutte mpola omwana just ali ku ssomero bamwetaaga mwana n'amugamba ngenda batwala mbasibe ngenda kugenda poliisi mbasibe nze njagala mwana wange. Munnange ng'akwata mwana ng'amugyayo ng'amutwala wabaali banoonya maidi wa wakanze naawe nga bamugjayo ng'adda naye eno nga naffe basewanaku gye twali mbuulamu atandika butambulizeeyo naye gwe teebereza akakamanyiro konna ku mukyala eyakuza kitaffe. Olwo nawo lutabaalo lulala ndunyumya nalwo ng'ate lugero lwabo ku lwabo naye ng'ate fenna tukyali ku muntu y'omu oyo. Ebyo nga sinnabituukako kansoke nkumalireyo ebyange. Natuuka ekiseera nga ntuuse ewa kkojja ne ntandika okubeera nabo naye oba bannange kyekindiko nze nagenda ng'okola nga buli wantu w'enzira abantu bonna bembeera nabo batandika okwerumaaluma abaatuuka bannyaniriza batuuka ekiseera nga n'okunfaako tebakyanfaako nze gwolaba sirya matooke naye watuukangawo obudde nga baba balina gye balagwa tebagenda kubeerawo nga balekawo mmere y'amatooke gokka ebisigadde nze nina okwetetenkanya naye nga nsobola nange ekyokukola nga buli omu agamba oyo okugerekera emmere ani agenda omugerekera emmere lubeerera y'anaamanya ewaka baalinawo embwera bafumbanga akawunga ku kawunga k'embwa ako kwe nafumbanga obuugi nga bwe mba sinnaba kuteekamu bimere byazo nsooka ne ntolako ekikopo ky'obuugi n'ennyobwo olunaku ne ndaba nga luggweredde awo. Ekiseera kyatuuka ne nkwatagana ne maama n'agezaako naye nga waasobola n'ampa ssente mbeeko wempangisa ntandika obulamu obwange nga nze omuntu sijja kulima nti mmanyiwa ne ssente gye zaalaga. Natuuka ng'ekiseera nga ne bwe netunula bwetunulizi ndaba nga ebigambo omukazi oli bye yayogera bigenda kuntambulirako obulamu bwange bwonna. Natuuka ekiseera nga ndaba nze buli kimu ekyange kyenkola tekigenda kusobola kuwangaala. Nentuuka ekiseera nga buli wenzira ndaba sijaawo. Nentuuka ekiseera ne ntandika n'okusulako mu loogi nze gwolaba. Olwo maama mukazi wattu yali amaze okunfunira ekifo we mba nzirayo nsome kubanga twayogeramuko ne mugamba aneetaaga at least nfuneyo akakoosi ke nsobola okuba nako mbeko n'ekintu ekyange kye nsobola okwekolera eky'omu mutwe. Mukazi wattu yakomawo ko naye wano ewaka n'abeerawo ko katono n'asalawo addeyo ng'ogw'omwana nti agenda addeyo akolerera omwana yali aguza akapoloti keeke yakwata n'atunda n'addayo akole asobole okumpeerera nsome mmaleko. Nze gwolaba mulojo eyo gyeggambe gye nasulayo ennaku bazaali 5 nasooka ne nsasulayo ennaku 2 ennaku endala 3 nali sisasula mba nziruka nga nfuluma nvaayo n'olusawo lwange ne bangamba nnyabo tukubanja eyo ne bankwata ne bantuuzayo okumala wiiki nnamba nga ndi enjuza masuuka nsasule ssente. Kannange nze obulamu bwange bwonna kwegamba butambulira mu kuswala simanyi kiki kye nnakola simanyi nsobi gye nnakola simanyi kye nnakola mukazi oyo naye nze kyonna ekindiko kizibu kutegeera oba ffenna ekituliko si nze nzekka naye ffenna ekituliko kizibu ate nga kikambwe. Natuuka ekiseera negenda ku institution we nali nsomera ne nsaba omwami abeerawo ne mugamba mbanzikiriza sigenda kukola kavuyo sirina mitawaana sirina misango nja kulongoosanga nga bwe nsobodde onzikiriza ensulengako wano era teyali mubi nanzikiriza nakati n'essaawa eno wengwa munaye nga ntandika
mpola mpola kubeera obulamu nga mbutambulizaawo. Simanyi oba nasembeyo nga kugambe nti bwe baava mu nnyumba eri gye baali babeeramu bazadde bange baakomekera bagenze sides eyo ekangulumira eyo gye baagenda ne batandika okubeeranga nga omanyi ekitundu kinene tomanyiyo twanoonya omwana oyo mukyala wa taata wange yatwala sista wange mbusimanyanga nga abalimbye mbu baalinayo tata waabwe kwegamba nga balime nti balinayo taata waabwe omusajja ow'amaanyi simanya yabeera bweru yalinayo ennyumba bagenda okutuukayo nga byonna byali bya bulimba nga bayingira muzigo nga batandika kubeera omwo mbandi olunaku lumu nga bankubira essimu ng'essimu eŋŋamba nnyabo ffe tulina sisitawo nti bannange ate mwamuggyeewa nga nziruka misinde olwo jjajja waffe oli gye yali ng'abeera nga be bamulina nga nziruka misinde nga ngenda mugwako nga mulabako bannaye nagenda otuuka eyo nga baasalaasala oyo baayira oyo amazzi agookya baamwokyayo baakuba oyo emiggo yenna ajjudde nkuwagulu ng'omwana alinga oba abadde mu nsiko yaawa nempulira n'ennaku ng'enzita bannange natuuka ekiseera nempulira nga ntya ku lwa mama wange kuba nagamba bannange mama n'alaba ku muwala we ng'afaanana bw'ati atuuse okwasa ebintu by'omuwarabu abimale mu nnyumba olw'okutya okungi kwe nalabamu omwana n'embeera gye yali alimu ebyoyo byo ate bwe mbitandika nabyo biwanvu ddala ku lwabyo biwanvu ddala nnyo kubanga gye bagenda ekangulumira gye batandika okubeera nga bwe gambye tewaaliyo nnyumba ate baatuuka eyo omukyala n'ajjayo buli kala ye yonna embi gy'omanyi gye yali yakukulira nga yakweka buli muze gwonna gwe yali talaga nti yali agwina yaguggyayo n'abalagako yeyaani ku kyalo okwo nga bwe yabagamba nti kwe yali yakulira baabulirizangakokko babantu bayo ne babagamba oyo mwana talina maama ne babagamba nti oyo omukyala yali tamanyi maama we kubanga maama we oba yagenda yamuleka nga akyali muto nnyo yakola na taata wate ne taata we yali musawo muganda wammawo ne gujja bagira ne neeyongera okutiira ddala ne mmanya nti ebintu byonna bye yayogeranga ebimu oba oli omuntu gwe yeekalizangamu mbuno yali maama we yali taata we bwe yayogerangako omusawo muganda bannange namusanga omwana oyo alina enkuvu wano nga ku mumwa ne mubuuza kye kyakutuukako n'agamba nkugambye byali biwanvu omukyala oyo jjukira nti katono gwe yali asigaddewo yekka nga yakola buli mulimu yayoza engoye yasiimula ennyumba yafumba yalabira abaana yabawa obuugi ate jjukira nti kati ate olwo ebiseera ebyo oyo omukyala yali nakawere nga yakamala kuzaala bannange ng'omwana akola emirimu kolo yamuyira amazzi agookya baneiba ne beekyanga ne batabuka nnyo ne bagenda ne baleeta chairman ne baleeta poliisi n'ababuuza mwagala kiki munjagaza ne bamugamba twagala kulaba mwana ali mu nju bonna abalimu abaana bafulume n'ababuuza mwana ki gwe musinga okwagala kuba nina abaana bangi mumbuulire gwe mwagala okulaba gwe mbambayitira ne bonna abali mu nnyumba naye kalakaasa we bye yalinga yamanyira okwekalakaasa bulijjo ne baleeta defense abaana babajjayo lwampaka ng'omwana yajja omugongo ye bannange nze binnema n'okunyumya ne mmalayo naye kuolwo bamukota ne bamutwala yasula ku poliisi ekangulumira ekiseera kyatuuka omwana oyo nga maama oyo amugaba eri mikwano gye bagende kubanga eyo mu kitundu gye yakulira amugaba n'agenda n'abeera eyo ne bamukozesa emirimu emingi ekirungi mu kitundu omwo mwalingamu buli mulimu bwe baalinga basobola okukola akola kati eno bwe baamutumanga n'abaako byakola nga naye bw'aba yeefisirizaawo akasente ke nga yeeterekera buli bwe baamutumanga nga yeeterekera bw'atyo paka bwe yakuŋŋanya transport era transport bwe yawera yadduka buddusi paka yagamba nali nkyajjukira ewa jjajja eri gye nali mbeera kwe kujja nno omwana ajjukira nti n'ebyokusoma eri yali yabivaako bwe yatuuka eno ntumubuuza ki ky'oyagala okukola n'agamba nti kyonna kye munsalirawo ne mugamba nedda ogenda kuddayo osoma okyali muto nga tubaako ssenga waffe abeereyo jjinja gwe twakwatagana naye nga tukwata mwana nga tumuwa atandika kubeera naye nga tumunoonyeza essomero nga tumu-enrollinga ng'atandika okusoma bw'atandika okusoma oba senga yaliko muzimu ki ogwamubagula agenda agamba mwana nti agende gye yali asomera no ne ripooti omwana agenda kusomera gye yali asomera okunona ripooti mba ndi awo nga senga nkubidde essimu nga ngamba nno waabitegedde nti eneeti yabidde akalimu obuuka nti ate keekaliwa ate nti munaye mwana gye namutumye ogenda okunona ripooti ate omwana olowooza tebamukwatiddeeyo nti omwana yadduka ngabbye yabbe yatoloka ewaka yabula yabba ssente kwegamba buli kimu yabba ebitabo by'abaana yabba amakalamu yabba pensozi yabba peni mbwe abaana bamuloopa ku ssomero twakananga bamututte poliisi bannaye mba nkyazunga mu Kampala muno sisaana kwerabira olunaku bino bya juzi wano juzi olunaku president yasinkana abasuubuzi olwo olunaku sirirwerabira kubanga baali mu kibuga eyo ng'asinkana abasuubuzi nze nga ndi eno nkubire no mu bizimbe esobole okunoonya wenfunira wenninyira emmotoka ngende ndaba omwana wattu ng'omwana oyo omuto bamukutte bamutute bamusibye bamutadde mu kaduukulu namutuukako si ew'amaaso amanene nga
akatu akadde galinga eryanda nga yakaabye dda n'akoowa ne mutunira nange ne mpulira ennaku ng'ennuma. Munne nagenda mpuliziganya ne ssenga nga bwe mubuuza kyekiri eyo wanziramu bwemubuuza kyekiri eyo wanziramu mpola tugenda tuwanyisiganya emboozi. Essaawa n'etuuka kyavanga makankuwa ennamba ya Ossi kuba naye yali tannatuuka ng'alinako gye yali ava ogirenga okubira Ossi osobole okutuuka bakwanguyize nga munnange bwe yampa ennamba mu kusindika yasindikamu nnamba ya taata. Nze ngenda okuba essimu nga mpulira omuntu ali ku endi eri naye jjukira nti nali sirina masimu gaabwe bonna nga mbuuza Ossi kyekigenda mu maaso kuba omwana oyo awo nali sinatuuka n'abinnyonnyolamu n'ambuuza gwani ne mubuulira erinnya lyange ngenda okusika eddoboozi nga mpulira taata. Kyava ngamba gwe Maria hojja ne mugamba ye ndi mu kkubo nzija nangamba okakasojja nti ye nzija nange nagamba kammwekalizeemu bw'aba ye taata ne mugamba nzija ate muganda wange mwetaaga munona nzija munona mutwala. Naye wentuuka nalaba afande ne mbuuza kakati tugenda kutwala tutya nagamba omwana oyo talina gy'agenda kulaga olw'ensonga baali bamuwaba nti yabula ekyokulala banne bamulopa mbu yabba ebitabo byabwe. Nagamba ne kati tukubire taata we tumulinda ajje tulabe kye tugenda okukola nga munnange akwata simu ng'akubira taata nga taata amugamba ali Kampala ajja kujja nkya bw'atyo omwana oyo nga bamusuzayo mu kkomera. Nenkeera we lwakya n'era bw'atyo n'akola bw'atyo n'olunaku olwokusatu era bw'atyo kyekimu yagamba nzija ndi mu kkubo nzija teyatawaana kulinnyayo n'olunaku olwokuna no yatugamba nzuuno ntuuse wano ngenda kulinnya ka booda taata teyalabikako. Kyaddaaki Ossi yakangula ku ddoboozi n'amugamba gwe bijjeemu omuzannyo ono omwana ngenda mukwata muweba n'abantu kubanga be baagala omutwala tebali wiiringi oba tulabika. Ddaaki yajja bwajja okujjayo omwana oyo omutwala kwali kusika muguwa kubanga taata yatuuka ekiseera n'atandika okuyomba bwe yatuweerera school fees ne tuzireka mu ssomero simanyanga ssente twazirya z'okusoma naye nga ssente ki ze twalyangako eziri awo zagamba nti zino school fees mwazirya. Nagamba gwe Maria wadda mu kuzaala wafumbirwa n'ozaala n'abaana kati oli wano oyagala nakoona muwala wange ne mugamba nze sizaalangako ate era sifumbirwanga nako tonneesibaako. Nagamba kati nakuweerera oli musiru busiru tolina nakiwaddeyo mu ssomero ne mugamba nedda mukwano nze naddayo okusoma ngenda nakumaliriza musayo semesita emu yokka nzireyo mmalirize okusoma kwange. Kyava agamba gwange osoma wa bino bemugamba ono omwana mumulimbalima mugenda mutwala mumuweerere temulina gye mugenda kujja ssente za fees temulina gye zigenda kuva tewali kye mujja sobola kukola ne munaakola mutya ne munaamwesibako. Kyava buuza brother wange ate gwe okola kimanyi brother wange ye yamukoowa yamugamba kirunzi ebyange tebikkwatako ebyange tolina we biyingiriramu twagala mwana oyo gwe tunonye. Munange taata yalemerako nentuka ekiseera nentuuza faana ne mugamba afando ndaba nange okudduka waka omwana oyo byayogera talina bulimba namu bwalimba bwe batyo bwe baali bampisera bwe batyo bwe bankolanga paka bwe nadduka ne munyumiza byonna bye bampisaamu nagamba nedda omwana ono katumuleke yeesalirewo ne bamubuuza oyagala kugenda we nagamba kangende embeere ne baba bange embeera weerigaana ndikkiriza nti embeera yagaana naye ate eno embi esusse nga tukwata mwana tugenda naye taata nga teyakomooko ng'akwata essimu ng'akubira senga we yamukuza ng'amuyita nga bw'onoogamba gwe Jeni bulijjo lwaki oli muntu wankwe oli muntu mubi nnyo bujjo simanyanga nti oli mubi nnyo bw'otyo n'olyoka tongamba nti nno omwana abadde abeerawo lwaki tewaŋŋamba obadde n'omwana oyo okumala ebbanga waliyo okuziika twagenda mu kuziika tewanyegako nti n'omwana gwamulina kyava mubuuza nti gwe waŋŋambako wambuuzaako omwana wagyali bwe twakubuuza ng'omwana aliriddawa gwe kennyini tolina kye watuddangamu watugamba omulesi wakakata watuddangamu n'otugamba nti omulesi wakakata wamuleka wakawa ate saawe n'owoosirikirira w'oli mu kumbuuza nti omwana yali ali wange nze nina enkwe gwe amazima gago gaaliriddawa gwe nga tewasobola kutwala buvunaanyizibwa kwebuuzaako ku baŋŋanda z'omwana gyali oba nawe kugamba bantu nti omwana yabula olina omuntu yenna mu kika gwe wali ogambe nti omwana yabula wasirika busirisi. Nedimayo we nkubulira embeera ffe gye tulimu ng'abaana abasigalawo ojja nakwewuunya. Twafuna muto waffe ne tutandika okubeera ffenna nga bwe tuli bwe tutyo basatu ne mama waffe waakuna naye ffenna tulinga ng'abaliko oba kiki. Mama waffe oyo bwe twali tetunatandika kubeera naye oba embeera yali kalekaleko kubanga yagenda ebweru n'akomawo n'addayo n'akomawo emirundi ebiri era alina akataka ke yali yagula mukazi wattu naye bwe nkugamba nti nno ne bukojja byatabuka mwannyina akataka ke yakamuguliza yeefuula n'amumma endagaano original n'amuwako fotokopi buli lwayogera ku kyettaka ng'oli yeekyanga ng'anyiga nnyo mugamba nze saagala kwogerako ebyo bintu saawa eno nze bwe nkubuulira ate nze nganze era ebyange byebyo ng'oggyeko okuba nti nsoma nanywera nafuna newensula ndi oke mu byensula naye n'ekyokulya otoba nakyo. Oyo ye brother waffe yasoma bye yasoma musajja wattu naye wadde emirimu gyo gyennyini tegirabika ne byakola yeetetenkanya bwe tetenkanya otuuka ekiseera ng'olaba nti muzanyisa ssente bajja n'akusabayo omutwalo naye bw'ojja n'omusabayo ebiri bwe tutyo obulamu ne butambuliraawo. Essaawa eno singa bakira ku makya ne bagamba nti bagenda ku dipootinga maama
ffe tuba tulina omubeererawo kubanga ine ebbanga eddala lyonna erisigadde buli amazeeyo alimaze ng'akolerera ffe talina kyalina wano wadde akantu akatiniwe kati sisita waffe oyo omuto alirayingirako ffe ate nga tulina omubeererawo asobole wakiriyo okusoma kaasumukemu asinge ku ffe wetwakoma ntuulawo ne neebuuza bannange kiki sikoze kiki kyetutakoze ffe boolaba tusabye buli kimu tukikoze neetambulirako kuŋŋanze mbeko wendaga ndabe kubanga maama waffe oyo alina bwe yatuleeteranga eddagala n'alibawa tunaabe ng'alituwa tunaabe musimanyi tetuunya kabuvubuka naye omulokole oyo gwolaba yatuwanga eddagala okunaaba wazira kati simanyi nakumanya mu byonna bye twanaba kyekyali ekituufu kyekitali kituufu kati Maria nkubuulire ebintu byo byatusukako ffe nga ffe ngera we nkugambye ebizibu byo tulina bingi kino kivaawo kino kidda waliwo omukyala eyajja okwa-identifyinga sister wange mu kkomera yatutuuza n'atugamba baana mmwe mulaba oyo maama wammwe nakula naye era twakulira ku kitundu kyekimu era alaga amanyi Katonda ne maama wammwe muntu mubi nnyo mulina okulwana ennyo mwetambulire mulina okusala amagezi mulabe nga mwejjako ebyo ebintu bye yabakola kubanga nze simanyi kyeyakola taata wammwe ate kyo kibi nnyo naye ng'ate ekyammwe ate kyo kiralamu musala amagezi nze muntu afuna omulimu nawe nali nfunye omulimu ku supermarket nasanga bakola bukadde n'obukadde bwa ssente naye nze lwenkoze tukola 215 ekinene nnyo 3 lwesikoze bakola ne bakola ennaku zenkola tewalabika ssente ate bane mbadde nina gye nva n'enkyamawo bukyami n'ebitirawo nkusiba nti olunaku ze bakozeko okuva edda bayinza okukoma ku ezo nze simanyi kiki nakola simanyi kizibu kiki nnina nagendako ku musawo mu Tanzania n'aŋŋamba nti omukazi yannyamba zenzikiza newe mbeera mu bantu tebandaba newe nkola ki tebansiima tewali muntu alinsiima tewali kirungi kyendikola ne kirabibwa obulamu bwange bugenda tutambulira munzikiza paka bannange ffenna ate sinze nzekka nengera bwe gambye ffenna basatu wabeerayo omuntu yenna eyo ng'alina kyasobola okukola okunnyamba okubayambe ne famire yange bannange nze sigaana antuukirire buli kimu kye nsobola okulowoozaako nti kugambye kuba ebintu omukyalo bye byakola mbimanyi bwe nti nga bwe mmanyi ekibatu kyange nabadde nakubukiddemu makyo wali we baagendera ne bandeka mu nnyumba ennyumba eyo poloti we yali bali beetaaga okwegula wansi kati ekiseera kyatuuka ne wabaawo omuntu eyagula ettaka eryo lyonna baabawa ebbanga eggere ne babaayo endowooza obusente bwe baabawa ne babagamba basenguke babagamba okusenguka ne babawa emyezi 2 ne basooka ne babibalaatiramu nga bakyerowooza oluvannyuma akaseera kaatuuka ne bajja ne babasengula mu kwagala obbasengula taata wange mu busungu obungi yakuba enzigi n'azijja n'aggyamu emyango mu nzigi ezo bw'amala okuggyamu emyango n'agenda okumpimpi si wala nnyo nawe bwe twali n'akubawo ekiyumba kyali ky'amako kati ne batandika okubeera ng'omu oluvannyuma bo baasenguka ne bagenda taata yekka n'asigalawo n'ebintu ebirala ebyali bisigadde eno bw'asigalawo nange ne ntuuka ekiseera nga sirina waakulaga kwanze baali bandekayo mu kiri ekiyumba n'ensalawo nange ntandika okujja nga mbeeraawo nabeeramu ako akayumba konze wange kanneesembereze wano ntandika okubeeraawo oba oli awo banamanya nti nange wendi nange bangatteko ku mugendo gw'abo abagenda eri ekangulumira era babavubuka abaali banne baffe be nagambye okwali yakubira maama nagamba kambagambeko nti bana ife tugenda twasengusa oboli awo bayinza okubira ku maama mu ngeri mu b'endala era nabagamba nti kaŋŋende nengenda ntandika okubeera mu kiri ekiyumba nabeeramuko ekiyumba kiri kyolaba kyali akaggi kaakyo nga kanafu nnyo kwegamba nga ne bwekakonamu obukonyi kagwamu bubwe kati mu kukiyingiramu okukyebakamu mwalimu n'obubizzi baali balina obubizzi obuto enkulu nga baazitunda nga wennina okusobola okuteeka omutwe nsobole okwebaka wewe embizzi we zifukulira naye naguma ne ŋŋamba bujja kuca nembeeramu nno nabeeramu ennaku eziwera bwe mmalamu ennaku nga ziwererako ddala mandi awo lumu nga taata ajja taata bw'ajja kyava agamba singa nina omuntu asobola okugula enzigi zange zino nampayo emitwalo wadde 25 ne tusengula ebintu bino ebiri wano ne tugenda ffe byonna ne tubijjawo omulundi gumu munange ng'agamba singa obadde osobola waligenze nonnoonyezaako ku abantu abagula ebintu ebikadde saali mubi nazambalira ku mugongo nga nsaawuka nga ngenda nnoonya abatunda ebikadde nga bafuna nga mbaleeta nali simanyi nnyo bya ssente era nange bambuza nti ssente mmeka nga mbagamba 25 nabo tebaddamu wadde nga bapala ssente nga bazikota nga bazikola ki nga bazimpa munnange n'essanyu eringi nga ngenda ngamba bavuka mpe ku simu nkubire taata nga bampa simu nga nkubira taata nga mugamba taata zigi nzitunze abatunda ebikadde baze ne bazitwala nambuzaako wadde ssente mmeka nti 25 taata yavuma nze nanvuma nalyoka nvuma naye goli kisiro oli kiwutta kyana gwe tolidda mu magezi tolibeera mu magezi tolitegeerawo bandange kati enzigi zange otunze zaaki nkugobye wange tobeerawo wakanoonya gy'olaga bandange nenziruka emisinde ngende nnoonye kubaguza enzigi naye nga sira nakkubo libakutte nadduka emisinde mbanoonya nga sibalaba emyango sina nzigi naye emyango
ngendo kudanga banga magobede tata wakuba nze banayika mukwate mwegayirire alime kungoba waka ngendo kwata nga kuliko mchala we na mchala wange amamanyi obakola sente zo ziweereze ziteke kusima ino zagenda kugenda tata waleme kugoba era nga ndayira nga ndi mu Kristo essente zo sinaako yadde 10 kye nali yako era emitwalo 25 nazikwata neziteka ku namba gye bampa mbande awo nga tata ajja yajja ne moto nga ngamba kwate ebintu byo kwate ensawo nga ngamba yimirira awo wabbali nga nyimirira nga batandika okupakira buli kintu nga bakwata obubizi nga babuteeka mu buutu nga bakwata amakoko nga bakamenya akayimba konna nga bwe kaali mabaati biki byonna bye baali baggyeeko nga babikwata nga babitikka mu mmotoka nga tata asimbula nga agenda bwentu nasigala awo ekali kasitole ke nabadde nkunyumirizaako engeri gye nakomekera nga ndi n'abo abavubuka balyoke bakubire maama banzijaawo bantwala ebukojja bwatyo tata bwe yandeka mu bufunze ffe tata waffe mama waffe yamujja ku family talina muntu n'omu gwakolagana naye wakikaaki batuteekako embeera eraga nti ne tulikola tutya tetulina wa muntu yonna gye tuligenda ne tuweerayo n'atwagala waliwo ekiseera nzijukira maama oyo yatugobako ewaka okumpimpi awo waliwo jjajja waffe we yali abeera n'atugamba mugende mbeera ewa jjajja wamwe gundi okumanya nga bali batutambuzaako ebigambo bwe tulina ebisiraani n'ebikwa twatuuka ewa jjajja oyo n'atugamba muyitewo mufukamire musabe ne tufukamire ne tusaba ne tumala okusaba n'atugamba muddeyo mugende muddeyo tujja kudda tubimale nja kubasabira essaala nja kubira n'abakulu twogere aba bali awo ng'ate munaye tukomyewo ate tunaakola ki tunaalagawo omukazi n'akuba kakule n'abagamba temulina gye mugenda kulaga mujja kuzunga nga mwetooloolera wano ate kambabulire buli muyisa obi tata wammwe namwe mugenda kubeera bubi ebikoligo byonna ebibaliko ebukojja bwammwe ennyammwe gwe gye wakoma okufaanana maama wo oyo no tata nga yaŋŋamba oluusi gye wakoma okufaanana maama wo n'ekika kyange gye kyakoma okukukyawa tewali muntu asobola kukusembeza ab'ekika kyange baakyawa maama bamukoowa tebamwagala simanyi baya bakola ki mukazi wattu oba bwe yayawukana ne mutabani waabwe nekitegeeza nti bonna kwegamba ebizibu byonna byebalina mu kika yabibatuusaako nze naawe nina ekiseera bwe natuukira ne ŋŋamba nze singa oba omunfa baganda bange bayinza okuba nga bali bulungi bayinza osigala obulungi nyinza okuba nga nze agenda abagendamu ne mbatwalira ebizibu bayinza okuba nga bali mbeera nnungiko manange nengula ku butwa obwonne naye nagula paketi 2 nenkuba olungi nnyo juice wange nenteekamu obutwa bwange ntuule mu nnyumba sinnabunywa ne wabeerawo omuntu eyajja omuntu oyo bw'ajja ndoza yawulira obutwa nga buwunya n'angamba kiki oyagala okukola omukazi mama oyagala mukola ki tokola kintu ekyo kiveeko kyesonyiwa naye ne mugamba ndeka n'atuuza n'ambuulirira n'abuyiwayo obukume nali nguze paketi zange 2 bwe yagenda n'enziramu n'entabula ow'okulala kuba naye yaliko okugamba mwoyo amwogererako mbandi awo ng'atazzeemu akyusa akomyewo nabe ate yavaawo teyavaawo lwatulaawo n'obwo obwokubiri n'abuyiwa n'angamba kiveeko ekyo katonda waba akiganye tokikola kiveeko ekyo nakyo neŋŋuma nenkivaako nze kwegamba bwe mba ntandise kuluggira bintu bifaananawo ebityo sibimalaayo naye nsaba bawuliriza abo bw'aba nga waliyo omuntu yenna alina ky'amanyi bw'aba nga waliyo omuntu yenna alina ewantu gy'amanyi bw'ayo omuntu yenna alina omuntu yenna gw'amanyi asobola okunzijako ekintu ekifaananawo ekityo nze ne famire yange annyambe nga bw'obiwulidde byonna ne byendeseeyo ebimu sirina kirala kye nsobola kwongerako ky'amaanyi ngezezaako nga bwe nsobola kubuulidde byonna byempulira byendabanga biyinza okuba bye biringa ebikulu bwe bitewe byagenda nsaba wabeeyo omuntu yenna asobola okunnyamba bw'abayo omuntu asobola okuntaasa bw'abayo omuntu asobola okutuggyako ekikoli kubanga bannange twakutulanga ebintu bingi ffe boolaba twakutula ebyoto byebukojja ffe boolaba twakugamba tulina ebintu bingi byebatugamba nga okwogera n'okusaba n'okukola kinze simanyi ebyo byonna byekwatira omwo buli emizimu gye tumanyi batukyaya maama oyo nga buli kibi kyonna naffe tulowooza maama kyamutukako batugambanga nti bwe tutalisabira kitaffe twasabiranga taata nga ne tusabira taata bwe tukolimira ebukojja kati simanyi oba n'ebyo bye binnondoola nze nnoonyereza ekinnuma kyo ne baganda bange sikimanyi Lady Maria weebala obudde bwo story yange n'ebizibu byange bingi biwanvu tebiggwaayo naye munange weebale bw'atyo nno omwana wattu bye byamutuukako kuba bye bimuliko n'essaawa eno wano wetwogerera mbasaba omuntu yenna alina engeri gy'asobola omuyambamu kubanga era wagambye bapasita bagenzeemu churches azigenzeemu makanisa gagenzeemu kereziya zigenzeemu amasaba gagenzeemu naye talinaawo njawulo bw'aba walina engeri yonna gy'asobola omuyambamu mumuyambe bambi naye abeko mu bulamu obweyagaza abeeko mu bulamu obuli happy omuntu tosobola kubeera ng'obeera mu nnaku lubeerera subscribinga likinga sharinga leave a comment nange munzizeemu amaanyi mwegatte tuwere 13 kambabuulire nze nja kuzira balete wano stories nange zimmenya bwe byondowooza mukama mwebaza yeebale kunkumaakuma yeebale nakumbeereramu nesobola okukola story eno nga nzizeemu ofuna amaanyi n'obuvumu ng'era we nabagambe
nga mpunzika ayagala okuwulira behind the scenes w'eno story muwere mwegatte muwere 3,000 bwe tunaawera 3,000 nja baterayoko ka behind the scenes. Mbaagala nnyo nsaba Mukama agirenga abankuumira agirenga abanterako omukwano mungi okutuusa tunaddamu ate ne tuwuliziganya. Mwebale kwekuumira wano ku channel yammwe Enganzi at Impressions Plus. Subscribinga, likinga, commentinga, ate malo sharing. Goal yakuba nga tuwerera ddala abantu 3,000 kubanga olw'amanyi gammwe essaawa eno we are 2,400 nezigwamu strong. Mbaagala nnyo era nsaba Mukama abankuumire. Norecho, downloading a right now app. Essaawa eno nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro. Mbaagala nnyo mubeere bulungi. Bye.